Ono ye Wolokoso. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Wolokoso mu weekend taxi. Savugidewa. Ani gwe bakutenani. Ani akumenya ukani. Yonna mu Wolokoso. 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 Mu weekend taxi. Chenda musamba kasiri sasa tufema mwefa Radio Simba empologoma enunje edembe ate tukwaniriza nnyo wanino mu Wolokoso weekend taxi kudachika munane zakaita kusawa esatu ezokumacha nze Sula Senyonga Mr Mosquito Haji Titi bya Ombwati ate mpozinga nkugambe ekintu kimu kyokka kyoyina okubeera mpozinga okola kubeera nga otumbula wonna woboli tumbula bomwe bweyogererawo kubucha mutumbule ekireka we nabanda mutumbule abekisasi mutumbule abekayunga mutumbule abe mubende mugamba mutya Luwero mugamba mutya Nakasongola mwenamba gamba nti mutumbule anti kati Wolokoso abeera ayingirawo esawa zino atenga sagala kintu kyonna kigamba nti obaki wabulanga mabugambi nti Wolokoso Chali wafe Bamamen Muyaye yangu otobosa Mamen Lutuwe muyaye wafe njagala kuba kyala bali sexe mbanaye Titi bya lutuwe sexe kyentegeza sexe nawe Haji Titi bya lutuwe kale mumpe kusalamu kale ngene Assalamu alaikum Haji wafe omubwati wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Haji nawe tutandikeo kuchinyose oba tubitandikirewo ya executive Wanyini aonawe Haji Titi bya kati nga muchagira chagala musoke omukulu watuse Tusanyi sokulaba anko kakalamu nangu basanga banywanyi wewawo Eladezadi eradde ba baby soko bulize ddala kubekayunga kale kubuza karaja sekwatengo tumude mpologoma nje yedembe barafavucha abafuna kuchera musamba kasiri sasa tufe mwefe radio sime mpologoma nje yedembe afya kuchera mubira kasiri semu sakone banywanya afya ku www.radiosima.ug tongera bandi zako na tama chagwe nakola mpologoma Wolokoso odigana kwataka tuyibira ensonga mpitirivu okuzama yakala kubatenga mbuza ko kubantu bekitimwa ababoda eraje musokwata mutuwuliriza abana fa bali waboka ocherima abali kayunga wona mu town mu bali kwata mutumbude mpologoma nuje yedembe nabali yebale abo bali kwata mutumbude mpologoma nuje yedembe ababuza ko no kubandirizako amachago nako olwalero nze kakalamu de answer wo mulembe guno okay tugamba nti olinzo okugenda ku Simba TV noberanga osobola okusubscribinga noberanga otufuna bulungi nnyo Wolokoso bulanga omusubidwa oba ku Bokati TV BOCAT TV oja kubeera mpozi ngotufuna bulungi nnyo oba ku Kakalamu Times ya TYMZ oja kubanga otufuna bulungi nnyo oba ku www.afcloud.com obeere mpozi ngate otufuna bulungi oba si kyekyo obanga ebintu bikulemye okusubscribinga kati weeyunge ku Wolokoso family obeere mpozi ngate oweereza namba yo ne tubeera mpozi nga tukuyingizaamu no subscribinga bulungi nnyo Kakalamu enamba kaji kusomere namba jolina okubatenga okubako nesokwata tukwatagana eri 078 amukaga asatu mu 7 10 mukaga 078 mukaga azaro mu 7 10 0 mukaga era majjo kwatenga okubako aya kakati noza akagariwe kalinzi bwakatya waliwo mwana tugwe tuno kubatenga tujja waneno boli yao katulabe chetinzo kwata tumukolya lozo bakatu tusoke tujjewo Tusoke nani ne president Yo Kakalamu wonera bire bikimu enjagala gy'ebyagalamu ate eri bukulembeze utave Katonda amanya ne dobozi senga sebanga nenga kusaawa zino oba ku mwaka 2020 neyongerwako ekitiibwa ekya president waba comedian bonna mu Uganda ekibina kyenkulembera ekitugatta twakituuma erinnya ekya Luganda Local Comedians Association waye byonna bye mu Luganda local anti nedda ekya manyina
eyakola ekintu kino abantu b'Oluganda baali tebatuwa kitiibwa olw'ensonga tukozesa Luganda tetwasoma. Kati ekigambo ekyo kyali kivumo eriffe, nsobola kuddira ekivumo n'enkiwa amaanyi. Kati okuteekawo ekigambo loko n'olaba nti biringa ebifaanagana. Loko kitegeeza ennimi ate zonna. Tebanga ensonga esi tuleesondawo. Ensonga endeese okuba wano olunaku olwaleero nti tuli mu kuyamba muganda waffe eyeeyita Pastor Bujingo. Si Pastor Bujingo ng'omusumba wabula azannyira mu linnya eryo ery'omusumba waffe oyo Pastor Bujingo. Ekintu akikola bulungi nnyo era ensonga ndowooza lwaki omusumba yamuleka naye yavaayo ku mawulire agasooka. Ate tujja tukola story. Tekyali kivaayo. Embeera yeyongera kuziŋŋama. Muganda waffe endabika gyalabikamu nga si nnungi tewoomesa nakabululu. Kati nze ne muganda wange vaisi wange taata Saamu ne twekolamu omulimu ne tumulumba. Twasooka mutuuliza meeting ne tumubuuza ABCD embeera gyayiseemu na kaakati embeera gy'alimu. N'atunnyonnyola bulungi nnyo era nga bwe kyali mu bufunze ffe bennyini kitwali twagala tulaba we tutandikira era we twatandikira ne tumutwala mu ddwaliro n'akeberebwa. Twamusoosa ku Saidina Abubakari lisangibwa wa Bakuli. Dokita n'amukebera bamuyita Dokita Magona. Dokita Magona kwe kumulaba embeera gy'alimu n'atutambuza n'atuwa omusawo omulala akola ku ekyo omukugu ku bulwadde ono bw'ayina bamuyita Dokita Kaggwa akolerako Emmengo. Ne kati we twamusanga wasangibwa kati ali wano bagiyita Sagion tinza oluzungu luntawaanyi wano waffe ekamwoca gye twajjeeyo nga omwami ono mulwadde bya ddala era ensigo nga bwazoogera ze zimuluma. Kati ku nsigo ezo ze ziriko ebiwundu kwe kuli ekizimba bakya kizimba kwe kuli ekizimba ekyazimba. Kati mweyo embeera talina nti oba ayina kansa oba ayina aniya wabula ayinako ebizimba nembu ebizimba ebyo singa tunaalwawo nga tetumujjanjabisizza ajja kufuna kansa. Kati omusawo basooka dokita n'amulaba n'amulaba ne bamutwala mu sikaani kwe kutuwaliza tiseezo. Kati mwekyo nga twetaagisa ssente tebagenda mutwala India oba China eno gye bajjanjabira malwaliro amalala oba amanene nti oba Nairobi tugenda mujjanjabirawo wennyini naye ng'expense byonna okuggwawo kubanga agenda kumala omwezi mulamba nga tatambula ali ku ndiri olwo bamaze omulongoosa twagasigase miliyoni nga 10 naye nga miliyoni 10 ze zirina okuva ssente ezo tulina ate kudda eno mu bantu baffe okulaba nti nga takyakola ye nga alindiridde kintu kimu kufa nga eddagala lyabadde alina lyakozesaako yasooka n'eddagala eriringa penikiira ezaffe empeke naye nga lya mitwalo 7 eriweweeza ssente nezikuekisera ne zimuggwako n'atandika okukozesa ku habo. Kati habo oyo gwabaddeko gwe twamusanze n'amacupa nga 2 nga gaali alina gy'alijja ensonga lwaki tumulaba azimbye alinga alina ekinanansi oba mu Luganda oyinza ogiyita empanama. Ssente era tetuyina naye kati twatandise okunoonya amakubo mwe tuyinza obugajja naye nga mu baganda baffe bakakalaamu abalina platforms zino mwe mulina okutuyambako okulaba nti amawulire gatuuka ku bantu. Nze kyemmanyi bannayuganda bayamba kubanga ono si yasosola nange sebbanga navaayo mu kunzimbira ennyumba bannayuganda ne bannyamba. Enteekateeka eriwo gye tutandise nayo waliwo ekivulu ekya muganda waffe eyavaayo okutuyambako nga ntandiseewo ekibiina bwe twalonkinga lwe yatwegattako n'agamba sebbanga mbalabye mujja kubaamu omulamwa bamuyita Kamulege ya Ronald Chao n'asalawo abeere bakiyita patroni w'ekibiina ekyo. So kati yatukoleddeyo konsati n'agamba nti anti gyekkuba lyetulina okuyitamu okulaba nti tufuna obuyambi. So n'ategeka ekivulu nga kikye ng'omuntu naye n'agamba akasente akanaavaamu ajja kutoolako atuweeko ku buyambi era ng'ekivulu ekyo yakitegese kiriko abayimbi ne bakomediani. Nze kennyini komediani senga sebbanga muganda wange Mariachi tulinako King Sam bayimbi abakulembedde Stabu wa Natoro Sevens n'abala bangi nnyo. Sheri yagitadde mu kisaawe bakiyita kyekiryaменvu naye nga yakitumye nti ebbinu ly'abalimi. Mpozi weewo bweyamu nti kyogenda okukola tugenda kuwulira mbiranyi ng'evaayo emabega nga sente afunyeeko kazene nga kamusuubiza ka poshoni so sinzira wano mpozi ekyo kyo siyinza kwewako bweyamu naye abantu abasinga mu butuufu benzizenga nkolagana nabo sisuubiza wabula kyenfuna mu kiseera ekyo kyenkolaki kadde kano siyinza kweyama nti nja kutoola miliyoni oba 10 naye nze nsuubiza nti olunaava mu bbinu ly'abalimi eryo Senga Sebbanga lyagambyeko so n'olwekyo ngenda okugira mu kibiina kya Senga Sebbanga Luganda Comedian Association nga ngamba nti ate alinamu munne omulwadde omuyi eyalwala mu bitundu ebyekyama ensonga zonna najja n'azinnyonnyola ne mugamba muleete mu bbinu ly'abalimi nga 7 abantu bakakase nti ddala omuntu gwe bagenda okuyamba ddala mulwadde bamulabe era tubadde tusuubira naye agenda beerawo wano naye olw'obulumi lwalina obw'amaanyi tasobodde naye nga tukkiriza nti tujja kukola buli ekisoboka omutuusanga mu bantu okukakasa nti kyayogera kituufu. Babo bukakase nze kyenkaka
nkakasa nti kasita tuva mu sho omusajja oyo agenda atandika okufuna obujjanjabi nga bwe twongera okunoonya kubanga bannayuganda era bayamba omuntu ng'akoze eki nga yeeyambye kati ffe tugenda sooka tweyambe then buli muzira kisa yonna gy'ali atusinga n'alina omutima oguyamba nga yadde talina nnyo ajja kutusanga nga atiisi omusajja oyo ng'afunye obujjanjabi. Mu kusiibula si oyo yekeeka gwe tugenda okuyambako mu bantu be tugenda okukwatako omwaka guno. Tulina muganda waffe Kapere yavuddeyo nangamba Senga Sebbanga gwe mukama waffe kati gwe pulezidenti waffe nange neetaaga okufuna akayumba omulwadde omudannumira kubanga naye alina aniya bamulongoseza emirundi egiwera emeka 5 naye nga ye talumizibwa kati ne amweraliikirivu ti omuzigo gwalimu agenda kutuga ekiseera nga takyasobola kukola ki ogusasula ate kati ennaku zino yafuuka muzadde alina n'abaana bameka 2 kati we tunaatumaliriza ekyono tetugenda bigatta ekya muganda waffe Bujingo pasita Bujingo naye nga amanya ge bamuyita Ssenyonjo Asani kati ate era tuyambeko ne muganda waffe Mbuse John bwe twakazaako eri Akapere naye asobole okuva mu muzigo. So maliriza nga ngamba bannayuganda abana abafunye ku mawulire gano bambi tuveeyo tuyambe omwana ono oba ensonga tali mu mbeera nnungi asobole naye okuba nga ataasa obulamu ate eyongere tuweereza. Sebaka tubasabire. Ono ye Wolokoso.